wayiseewo ndowooza omwezi nga mulamba n'ekitundu oluvannyuma lw'omusirikale oyo okuba banne amasasi ne bafiirawo. Actually abantu baali babiri abafiirawo, baali basatu baali babiri. Okusinziira mbu baafunamu obutakkaanya n'ono omusirikale ewa prison, oluvannyuma n'agenda n'akuba bakama be amasasi ne bafiirawo. Mu kufiirawo n'adduka ku kabotiiki akamu n'eyambula engoye za poliisi n'azisuulawo, then n'agula engoye mu kabotiiki n'adduka. Poliisi n'etandika okubeera ng'emuwenja. Tulina okuwa Uganda Police ne Intelligence at least credit. Omusajja ono yadduka ne batandika okubeera nga bamuwenja. Bamuwenjeza ennaku nga 2-3 nga tebamulaba bwe baali bamusuubira. Ne bamuteekako bounty ya million 10. Omuntu yenna amulabyeko ng'okubira bukubizi poliisi n'ogisongira nti awo mwaka akazigo nga million zo 10 mwana wattu ozifuna. Intelligence yawummula asooka kwata abamu ku b'eŋŋanda ze ne badetaininga. Nera kigambibwa mbu abamu ku b'eŋŋanda ze mwe bafuna intelligence nti ono yandibanga yali addukidde Congo. Okukakana kire ekikeeseza olunaku olwaleero omusajja ono yakwatiddwa ng'ali mu DR Congo. Yes, yali yaddukira. Amaze okutta eno abantu, ayiseeyiseemu apapalanyiza, agenze mu DR Congo. Ye atandike obulamu obujja. Okukakana ng'akwatiddwa side ze DR Congo nera nga bali mu nteekateeka ezimusobozesa okubeera ng'akomezebwawo eno gye yaddiza omusanga ekiboga atandika okubeera nga avunaanibwa. Singa abaddewo kalabba ono abadde tagenda kalabba abantu babiri bonna obasse olw'ensonga gye tutanaakubeera nga tutegeera obvious case ogenda sobola okubeera ng'ogituwa. Naye ndaba ng'obulamu bwo bwonna engeri gy'obadde ng'okuuma abasibe mu kkomera obulamu bwo bwonna obutuuka kw'egyo emyaka gy'oliko bukyanga otandika kukola kati nsuubira naawe obulamu bwo bwonna bagenda tandika okukuuma nga gwamanyi rutiini kati ng'ogamba awo kati shift tubudde buti babagenda kyusa shift kati engeri gyeri Christmas bagenda bawaayo ka bonus kati engeri ono gyakoze wati kati obeera obimanyi naye kati nga gwe bakuuma. Wano kwesa Max Media tutambula Nalongo Nabwire avuddeyo okubeera ng'akuwonya abasawo abafere ensonga za bufere, ensonga zikwasaganya ku ttaka, ensonga bakufeze buli kimu, ssente zikuyita myaganya gyangalo. Mukuuleko obukubizi kw'ennamba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda, ebisigadde obimulekere.